singa abatufuga bali baagala eggwanga lino lyandibadde etteeka eri buli mukozi wa gavumenti okujjanjabiranga abaana be ne famire ye malwaliro ga gavumenti n'okusomeseza abaana be mu masomero ga gavumenti. Simanyi lwaki oyinza okukola mu kampani nga tokozesa products zaayo n'osanga Headmaster akulembera essomero lya gavumenti ng'abaana be bali mu masomero malala ga private, n'osanga dokita nga mukulu yakulira n'eddwaliro lya gavumenti naye nga tajjanjabira mwana we mu ddwaliro lya gavumenti. Mutegeeza ki? Omuntu yenna ayagala eggwanga lino alina okukola ng'amawanga amalala nti musango eri omukozi wa gavumenti obutakozesa products zaayo. Tetulina bwe tugenda kulwanisa nguzi, tetulina bwe tugenda kulwanisa bubbi ng'alina okutuyamba akimanyi bulungi nti abaana be abantu be tebajjanjabirwa wadde okusomesebwa mu masomero ga gavumenti. Naye singa libeera etteeka kiba kikakata nnyo kwabo bonna n'abalina obuvunaanyizibwa ku kyo okukuuma eddagala mu malwaliro, okulaba nti services gye ziri malwaliro ga gavumenti, kuba akimanyi n'omwana gwazadde owe yennyini teeka kiragira alina kujjanjabibwa malwaliro ga gavumenti. Kati kyandimukwasizza nnyo ensonyi n'ekisa okubba eddagala n'okubba essente zandigasiza abantu nga mulimu n'ababe. Naye abakozi ba gavumenti badibaze buli kimu ekya gavumenti kubanga bakimanyi bulungi tekibakakatako kukozesa products zino. Njagala gavumenti enoonyereze kuba Headmasters masomero ga gavumenti ababbye ssente z'abantu, ababbye ssente ezandiyambye abayizi, ezandikulaakulanyiza amasomero, mutubuulire abaana baabwe basomerawa. Ddala oli Headmaster alina ebirowoozo ebirungi okutwala essomero n'abantu ba community mu maaso, naye mu ndowooza zo temuliimu etwala mwana we abamuteekateeka balala. Kye kimu n'amalwaliro ga gavumenti. Gwe kola ekyo dibeere etteeka eri mukozi wa gavumenti buli afuna omusala gwa gavumenti teeka kiragiro ng'alina kujjanjabibwa mu malwaliro ga gavumenti. Bajja kulwana okulaba nga galongooka, bajja kulwana okulaba nga eddagala, oxygeni, ebitanda na buli kimu kyonna kibeera mu nkola entuufu kubanga akimanyi omwana we gwazadde alina okumuteekerateekera asange enkola nga nnuŋŋamu okusobola okufuna obuyambi obutuufu. Naye wano wosanga gavumenti ekwata essente n'esasulira abakozi baayo okusomesa abaana mu masomero agatali ga gavumenti, n'osanga gavumenti ng'ekutte essente n'ejjanjabisa omukozi waayo mu malwaliro agatali ga gavumenti. Ekitegeeza nammwe mukimanyi bulungi nti products ze muwa abantu si nnungi, kyova olaba mmwe temuzikozesa. So njagala ekyo kibeere mu nkola ndi muwagizi wa General Muhoozi amwagaliza ebirungi n'okulaba nti atwala eggwanga lino Museveni w'abaalirese. Sikkiririza mu kalulu konna nga kakyali mu General Museveni n'ab'opposition ab'ekifere. Jjajja ngamba akaseera kamala entebe gikwase mu General Muhoozi naye abeeko waatutuusa. Ebirowoozo bye biweddeyo kati abakubba bangi. Nze omanyi sikweka gye mpita abantu baŋŋamba muzeeyi tumuwagidde ebbanga twagala kulaba ku mutabani we. Era abantu bangi abatagenda kwenyigira mu kalulu kano kubanga ku ballot paper tebalabako muntu aina birowoozo byabwe. Bano ab'opposition Kadingo n'abalala abo bayaayi. Ekyokubiri jjajja bingi ebikulemye, abantu bingi byokoze ekyo tusiima, naye kati ababbi baakutegeera we bakuyita. Twagalayo ku muntu omupya essuubi n'ebirungi tubiraba mu standby generator General Muhoozi Kayine Lugaba akuma atakumira mpeera. Nsigadde nze Calvin Kayanja mwoyo gw'eggwanga neeyogerera byange. Bukyambeera ku mikolo sirabangayo mukazi gwe bagenda naye waabwe ku lunaku lwe lwa kukyala. Simulabangayo. Bakazi bonna tubasanga waabwe. Naye gwe ne musituka n'omukazi oba mwafu butuseewa ne mugenda naye waabwe ku lunaku lw'okukyala. Omukolo ogukolebwa mu Airbnb mbangulaba. Nze Calvin ebintu by'ekifere byonna mbimanyi. Naye nga lwaki mupangisa amaka g'omuntu okukoleramu omukolo gw'ekifere? Naye owaaye bw'oba oyagala essente za wano bagamba bwe zikubula mu bulungi zinoonye mu bubi. Abantu ba wano banguwa nnyo okusondera essente ez'okwonoona naye bagambe nti njagala kukola bizinesi. Omukolo ne bw'oba togugwana obukadde 10 babuleeta, owaabiri aleeta, owazina aleeta, bibonna baseke banguwa mangu okubiteekamu essente. Naye gamba nti nze njagala kukola bizinesi, njagala kwezimba, tojja kubalabako. Muli batuufu. Omuntu aba yakoze omukolo mu Airbnb nze ne bwe ntunula bwe nti mba mulaba. Teriiyo mukazi gw'osituka naye ku lunaku lw'ogenda kukyala waabwe. Eby'ekiferefere mba mbiraba naye nga muli batuufu muba maleemu akajanja. Ye mama sente zo bazisonda naye yekero video jako chayi bwa abantu baba. Bono bwe bufere bw'omwaka 2015. Bana nsinisa ebinnyo omanyi bakambwe naye ezo omukolo guba gukolebwa mu Airbnb.
ate yalayisi mbangulaba nyumba mwapangisiza mpangisa abagala okugenda ebweru bantu bange temugwa mu bafere wendi okubajjukizanga emirimu gitambula naaka akabakatambulira mu bwangu twetaaga abavubuka okola nga bakirina e Dubai abavubuka bina sente oteekamu miliyoni 2 sogerangako input ekitegeeza akantu kano babeetaaga mangu akalimu kano okuva ku myaka 21 paka emyaka 4 interviews tugenda kuzikola lunaku lwa Monday nkubiraako je salary ali miliyoni 1.2 mugenda kubeera bakirina Dubai ku bisaawe bya nnyonyi bavubuka mwekka twagala bina eno mega contract babeetaaga Dubai noonyaako ku noti 7 oba noti 7 ogenda kuba nfuna butereevu naye maama ab'omukolo batukubye bununu